بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبيبتيبوا أبيزب القرآن يجتيبوا باني وزم مسمو وفي وتجويد القرآن الكريم nga tutunulira ku nnyukuta tutunulira ku bitende ebibiri ekitendo ky'okugejja n'ekitendo ky'okutoniwa ku nnyukuta ez'Oluwarabu nga misomo egyakulembera twatunulira ennyukuta ez'Oluwarabu ne tubeera nga twazaawulamu categories za mirundi esatu nga category esooka ze nnyukuta ezo ezitoniwa olubeerera ne wabaawo category ey'okubiri ng'ennyukuta ezo zigejja lubeerera ze nnyukuta omusanvu ze twalaba khussa dagtin qidh then wabeerawo ennyukuta nampa wendigwa ng'oluusi zigejja oluusi zikola ki zitoniwa ng'era biidhinillah omusomo gwaffe ogw'olwaleero nga twongereza ku musomo gwaffe ogwayita ze tukyatunuulidde ennyukuta ezo insha allah tabaraka wataala ng'ennyukuta ezo twasooka ne tulaba ennyukuta esooka ennyukuta ya alif nampa wendigwa alif oluusi egejja oluusi etoniwa twakinnyonnyola musomo gwaffe ogwayise then tutunulira n'ennyukuta eya lam mu linnya ly'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala egejja ate oluusi n'ebeera nga etoniwa kati nnyo ku nnyukuta ya lam ng'oggyeko mu linnya ly'oweekitiibwa Allah mu mbeera ezebbiri ze twalaba mwegejjera oba mwetoniira ennyukuta bw'ogisiŋŋaana mu mbeera endala yonna yonna nga teri mu linnya ly'oweekitiibwa Allah ekola ki etoniwa togezangako n'ogigejjesa tusiŋŋaananga ekyokulabirako mathalan alhamdu n'ogigezza la al esigala ekola ki etoniwa oba ntegereka okuleka ensoma by the way ensoma zonna eza Qur'ani zeegatira ku nsonga eyo nti laamu egejjera mu linnya lya Allah mwokka senga emabega gaayo wabeereyo fatiha oba dhamma nga bwe twalaba then ne wabaawo ensoma eya Imaamu Warushi neyawukana ku qaida eyo neyawukana ku tteeka eryo oba ntegereka yo nsoma eyo ya Warushi tukkirizibwa okugejjesa laamu mu biseera ebimu ebirala nga twongedde ku linnya lya Allah erinnya lya Allah lyo lisigala beegatira ku kyo bonna then ensoma ya Imaamu Warushi neyongeramuko mu kugejjesa erinnya lya weekitiibwa Allah subhanahu mu kugejjesa ennyukuta ya laamu oba ntegereka senga laamu ebeera ya fatiha senga ebeera ya fatiha ng'emabega gaayo kwegamba balina qaida gye bateekawo ne babeera nga bagezesa mu bigambo ebimu laamu eyo ekyokulabirako ekigambo as-salah singa laamu ebeera ya fatiha ng'emabega gaayo waliyo either emu ku nnyukuta zino ennyukuta ya saadi oba ennyukuta ya vaau oba ennyukuta ya taau senga laamu ebeera ya sukun ng'emabega gaayo waliyo emu ku nnyukuta zino saadi laamu senga ebeera ya fatiha laamu senga ebeera ya fatiha ng'emabega gaayo waliyo emu ku nnyukuta zino saadi oba taau oba vaau bisharuti senga saadi eyo ebeera emabega g'ennyukuta eyo ebeera ya fatiha oba ebeera yaki ebeera ya fatiha oba ebeera ya sukun oba ntegereka ekyokulabirako as-salah laamu ya fatiha emabega gaayo waliyo saadi ya fatiha tugejjesa laamu mu nsoma yani Warushi ekyokulabirako ekirala ku vaau inna allaha la yadhlim tetugejjesa wabula la tudhlam yezenga ya sukun tugejjesa oba ntegereka na ekyokulabirako ekirala waman adhlam oba waman adhlam vaau ya sukun ate emaaso gayo wazzenga laamu ya fatiha tugejjesa netwa obwekito bwe tukola hatta matla'i al-fajr matla so ensoma ya Imaamu Warushi eyongeramu ako akagamba nti senga laamu ebeera ya fatiha ng'emabega gaayo
waliyo sadi oba ta oba va eza fati oba eza sukun tukola ki tugejjesa laamu eyo kikola mu nsoma ya mawarushi yonna then ensoma esigadde zisigala ku qaida eri egamba nti eteekeddwa kubeera nga etoniwa okuleka mu linnya liw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala si gwe gubadde omusomo gwaffe naye njagadde tubeere nga nako tukongerako biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Olwaleero tugenda kutunuulira ennyukuta ya Allahu. Ennyukuta ya Allahu yemu ku nnyukuta ezisomwa oluusi nga zigejja oluusi nga zitoniwa. Ennyukuta ya Allahu eyina embeera za mirundi esatu. Waliwo olwegejja mu mbeera ezo embeera za mirundi 8. Saagala ennyukuta ya Allahu tugenda teekayo ebirowoozo insha Allah. Kivula njagadde nsooke ne buli tubeere nga twetegeka bulungi sooka tuteekeyo bulungi ebirowoozo biidhnillah. Ennyukuta ya Allahu eyina embeera za mirundi esatu mwe tugisomera. Waliwo we tugisoma nga egejja, waliwo we tugisoma nga etoniwa, waliwo we tukkirizibwa okugigezesa oba okugitoniya mu mbeera eyo mwebejjidde. Katukiddemu. Ra ejja mu mbeera za mirundi esatu. Embeera esooka nga tugigejjesa bugejjesa. Embeera ey'okubiri nga tugitoniya butoniya. Then embeera ey'okusatu nga tukkirizibwa ogitoniya oba ogikola ki ogigejjesa. Kafudde bulungi. Embeera mwenteekeddwa okubeera nga ng'ezzalla ra eyo. Embeera ziri za mirundi 8. Embeera za mirundi 8 nkakatibwako okubeera nga ngejjisa ra. Then embeera za mirundi 4 nkakatibwako okubeera nga ntoniya ra. Then embeera za mirundi 2 nzikirizibwa okusoma ra nga njitoniya oba nga njigejjesa. Toyi tutandise n'embeera ez'okubeera nga tugejjesa ra embeera 8. Tuteekeyo ebirowoozo abantu wallahi bakola ensobi ku nnyukuta ya ra. Ennyukuta ya ra ateekeddwa gigezza n'agitoniya. Lwaki tamanyi mbeera zino? Bani nnyo twasoma wal asri innal insana lafi khusri. Waliwo n'omusiraamu gwe natereeza ekintu nagamba wal asr naga wallahi billahi tallahi leero lwensoose okubeera nga kitegeera naye nga asoma dde asome ku bantu asome naye nga lwasoose okutegeera nti ra wal asr egejja. Lwaki oluusi tetusoma qaida zino oba amateeka gano getuteekeddwa okubeera nga tusoma agafuga Qur'ani ey'ekitiibwa. Omuntu n'asoma Qur'ani nga byasoma bituufu era nga abitegeera bwati bwabisoma. Embeera esooka mwenteekeddwa okubeera nga ngezza ennyukuta ya ra idha kana maftuha. Senga ra ebeera ya fatha maftuhatan, senga ebeera yaki ya fatiha. Ekyokulabirako Ramadan Ar-Rahman buliwo singana ra nga ya fatiha gigejjese oba tegereka. Embeera ey'okubiri senga ra ebeera ya sakina nga ya sukunu qablaha maftuha ng'emabega gaayo waliyo fatiha. Senga ra ebeera ya sukunu ng'emabega gaayo waliyo fatiha gigejjese lubeerera. Senga ra ebeera ya sukunu ng'emabega gaayo waliyo fatiha. So se tugambye senga ebeera ya fatiha gigejjese. Senga ebeera ya sukunu ng'emabega gaayo waliyo fatiha gigejjese. Kyokulabirako Maryam toga Maryam Mari la Maryam al-ardu egejja. Tayib. Embeera ey'okusatu mwe tugejjesa ra senga ebeera sakina senga ebeera ya sukunu wa qablaha sakinun ghayra al-ya'i wa qablahu maftuha. Tusaye ebirowoozo. Embeera ey'okusatu mwengejjesa ra senga ra ebeera ya sukunu tunulira ra ng'eriko ki eriko sukunu ng'emabega gaayo waliyo sukunu naye nga sukunu eyo si ya ya'u nga si ya ya'u ng'ate emabega ga sukunu eyo waliyo fatiha. Makulu okuba livansi lwa nnyukuta 2 senga osingana ra nga ya sukunu ng'emabega gaayo waliyo sukunu ng'ate emabega ga sukunu eyo waliyo fatiha. Naye nga sukunu tukaddemu nga sukunu eno esooka ra nga ya sukunu. Wulira teekayo ebirowoozo. Ra esooka nga yaki ya sukunu. Tukitegedde bulungi? Tayib.
ng'emabega ga sikuunu eyo eyarra waliyo sikuunu naye nga sikuunu eyo si yaki si ya yaa'u ng'ate emabega gaayo ga sikuunu eyo waliyo fatiha tugigejjesa kyokulabirako wal asr ra tugisoma nga ya sikuunu wal asr olya ya sikuunu emabega gaayo waliyo sikuunu sad ate emabega ga sikuunu eyo yaki ya fatiha lwaki ayongeddeko akagamba nti sikuunu ebeera emabega ga ra ya sikuunu eteekeddwa okubeera nga si ya yaa'u olw'ensonga nti ate webeera ya yaa'u kyawukanamu awo tugejjesa yes omuntu ogamba khayru al khayru toga al khayri sorry مثلا okay وقبلها ساكن غير الياء ng'emabega gayo waliyo sukunu nga si ya yaa'u ekyokulabirako yes ghayr tuga ghayr tutoniya kyo kyawukana tulina okubeera nga tukyegendereza embeera eyokuna senga enyukuta ya sukunu ejjanga ya dhamma embeera esooka tuddemu bufunze embeera esooka twagambe senga ebeera ya fatiha ra wegejja embeera eyokubiri senga ebeera ya sukunu ng'emabega gayo waliyo fatiha ra wegejja embeera eyokuna senga ra ebeera ya sukunu ng'emabega gayo waliyo sukunu nga sukunu eyo si ya yaa'u ng'ate emabega ga sukunu eyo etali eya yaa'u waliyo fatiha ra wegejja tebantegereka then embeera eyokuna ra omwegejjera senga ebeera ya dhamma egejja kyokulabirako ruziqu olya buruja buru egejja embeera eyokutaano ra omwegejjera senga ebeera ya sukunu ng'emabega gaayo waliyo dhamma kyokulabirako al quran ya sukunu ng'emabega gaayo waliyo ki dhamma toga qur'an la qur'an murshida oba ntegereka then embeera endala ey'omukaaga mu mbeera ezaki mwe tugejjezesa ennyukuta ya sikuunu senga ra ebeera ya sikuunu ng'emabega gaayo waliyo dhamma kyokulabirako khusr hur senga ebeera ya sikuunu ra'u ng'emabega gaayo waliyo ki waliyo dhamma sorry nga waliyo yes nga waliyo sukun ng'ate oluvannyuma lwa sukun embeera eyokutaano twagirabye senga ra ebeera ya sukun ng'emabega gaayo waliyo dhamma then embeera ey'omukaaga senga ra ejjanga ya sukun ng'emabega gaayo tutunulira dhamma ndowooza senga ra ejjanga ya sukun ng'emabega gaayo waliyo sukun ng'ate emabega ga sukun eyo waliyo dhamma amakulu ennyukuta eyokusatu nga tuzze emabega nga ya dhamma naye nga ra yo ya sukun n'ennyukuta egiddiridde emabega nga ya sukunu ng'ate ennyukuta eri eyokusatu mu kigambo ekyo nga ya dhamma nzikirizibwa oba nkakatibwako okubeera nga nkola ki nga ngezza ennyukuta eyo eya ra neŋŋambye ntya khoso ola ra ya sukun emabega gayo waliyo sukun ate emabega ga sukun eyo waliyo dhamma embeera eyo ey'omukaaga embeera ey'omusanvu senga nsingana ra'u nga ya sukunu wa qablaha hamzatun wasli ng'ate emabega gayo waliyo hamzatun wasli mantuqatin aw muqaddira nga hamzatun wasli eyo tujatula oba nga tetugenda jatula tugenda yunga ra eyo nkola ntya njigezesa anono kaketaganako kuteekayo ebirowoozo senga nsingana ra'u nga ya sukunu ng'emabega gayo waliyo hamzatul wasli emabega gayo ngaliyo hamzatul wasli nga sigenda kuwatula hamzatul wasli eyo nkola ntya ngezesa ra'u oba ngenda jogera hamzatul wasli eyo ngenda kuteekako empeerezi era nsigala ngezesa ki ra'u kategedde amakulu senga wallahi kategereka bulungi senga siŋŋaana ra'u nga ya sukunu ng'emabega gaayo waliyo hamzatul wasli kandeeta ekyokulabirako tujjeyo bulungi example Allah agamba nti warka'u ma'a raki'in warka'u ekigambo oba otunudde mu Qur'an kiri irka'u hamzatul wasli weeri naye tetugisoma olw'ensonga tugenda yunga
warka'u hamzatul wasli ne tujijjawo mukwatula ra eri egejja sengo singana ra nga sukunu ng'emabega gayo waliyo hamzatul wasli eyo esirise oba eyatuse tujatudde oba tetujatudde ekola ki ra egejja warka'u oba tegereka ekyokulabirako ekirala alladhi irtada ekiga kiri irtada naye hamzatul wasli tukoze eki tugisirisizza ra tusigadde tugigezza alladhi irtada inna alladhina irtaddu oba tegereka amirtabu newankubadde ra tujatudde newankubadde hamzatul wasli tujatudde ekyokulabirako irji'i ku nkomerera suratul fajr irji'i ila rabbiki irji'i hamzatul wasli tugikoze ki tujatudde naye emabega gayo ra egejja olw'ensonga nti emabega gayo waliyo hamzatul wasli bas shekhe wallahi yanotinga kagundi kano kanoti kalungi nnyo bulijjo tugamba nti senga emabega ga ra ebeera ya sukunu senga ra ebeera ya sukunu ng'emabega gayo waliyo hamzatul wasli oba nga waliyo tutera nnyo kugamba bulijjo tutubadde tugamba senga ra ebeera ya sukunu ng'emabega gayo waliyo kasira etali ya endwadde ra egejjanga mu kigambo irji'i si bwetyo bwe tubadde tukyogera kakati mubufunze mukukifunza awamu senga ra ejjanga ya sukunu ng'emabega gayo waliyo hamzatul wasli ojatudde oba tojatudde okola ki olina ogejjesa ra eyo inna alladhina irtaddu wallahi jamil jidda amirtabu irji'i jamil urkud wonna mu mbeera zonna hamzatul wasli senga ebeera emabega ga ra eyo nga ya sukun ra eyo tugigejjesa tayib embeera esembayo ey'omunaana mwe tugejjesa ra senga ra ejjanga ya sukun ng'emabega gayo waliyo kasra naye ate ng'emaaso gayo waliyo ennyukuta egejja nga eriko nga si ya kasra kaddemu bufunze senga ra ejjanga ya sukunu ng'emabega gayo waliyo kasra emabega ga ra eyo nga waliyo kasra ng'ate mu maaso gayo waliyo ennyukuta egejja nga ya kasra awo ra egejja ekyokulabirako ghayru maksuratin nange nkoze eki nkitabudde senga tuddemu etteeka ery'omunaana senga ennyukuta ya ra ejjanga ya sukunu ng'emabega gayo waliyo kasra ng'emaaso gayo waliyo ennyukuta ng'ennyukuta eyo egejja ng'emaaso gayo waliyo ennyukuta egejja naye ng'ennyukuta eyo egejja si ya kasra nze ate ngambye wali mukusooka mane ngambye nga ya kasra nga si ya kasra nga si yaki si ya kasra either nga ya fatiha oba ya dhamma awo tukola tya ra tugigeza ndiddemu era senga nsingana ra nga ya sukunu ng'emabega gayo waliyo kasra naye ng'emaaso gayo ga ra eyo waliyo ennyukuta egejja nga si ya kasra ennyukuta egejja eyo nga teriiko ki kasra eri emaaso ga ra ya sukunu awo tukola ki tugejjesa ekyokulabirako irsada toga emabega waliyo kasra yes ra ya sukunu yes naye ate mu maaso gayo waliyo ennyukuta egejja ate ennyukuta egejja eyo ya fatiha si ya kasra kitegeeza nti ra oteekeddwa okukola ki okugigejjesa ntuga irsada qirtasi firqa mirsada labil mirsad fakti bigambo biri bitaano mu qur'ani y'ekitiibwa bigambo biri bitaano mu qur'ani y'ekitiibwa ekigambo ekisooka kiri mu surati tawba aya y'ekikumi-7 ekyokubiri kiri mu suratu an'am aya ey'omusanvu ekyokusatu kiri mu suratu tawba aya y'ekikumi-22 then ekyokuna kiri mu suratu nabai aya eya-21 ne mu suratu lfajiri oba fajru aya ey'ekumi-4 obategereka bifo ebyo ebitaano
ra tugigejjesa olw'ensonga nti ya sukuni emabega gayo waliyo kasra naye ate mu maaso gayo waliyo ennyukuta egejja ng'ennyukuta eyo egejja si ya kasra, so ra wegejja mirsad irsad qirtas firqatin. Bategereka tayib, kakulu nnyo okubeera nga tukategeera. Zezo embeera ennyukuta ya ra mwegejjera biidhnillah. So mu halaka yaffe eddako insha Allah tujja tutunuulira ennyukuta ate embeera ennyukuta ya ra mwetoniwira, mwe tugisoma ng'etoniwa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.